Ali busaabala wano omukulembeze. Yeyo. Kamucha. Mr. President, let's say from me, how would you want the public receive this news that it's slipped here? I think it is not news, honestly. I mean, apart from the fact that, I'm a presidential candidate, but I'm like any other traveler, because I'm sure business people come to Madiokolo, you know, however rich you are, when you reach and this is the facility that's there, you're going to use it. Now this is the best that we have. I sent a team to look for the best. So this is the best that is there. Other than sleeping in a car, you can walk out there, take a quick shower. It's just one day. Of course it could be better. It can be better. It must be better. You know, like I said, how I wish there were other factors that influence people to invest. Because there's business in this place. The population is packed. There can be business here if there are incentives to do business. For example, if it was easy to access this place, I'm sure even the people that are born in this place would want to invest here, to invest in their own homes. Tulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza okola kyamaanyi nnyo okubeera ku muyengo guno aga Yugi Update TV. Kakati embeera yeeyo omukulembeze engeri gye yaspendinzeemu ekiro epakwaki ng'ali ku Serena yeeyo. Abasinga mubeera eno mulowooza nti nno bino ebintu bya kulya life bya kwejovaana. Omusajja asobola okulekawo mashoni ye najja aboneebonere ggwe munnansi mutuufu gw'atalaba kigenda maaso mu ggwanga Uganda tukirize gaana oba oyina ekikyamu ku mutwe. Gwadde eyo n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyobufuzi abinoonya mirembe abinoonya mu bugagga, awo njagadde okulaga nti oli mukyamu nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannayingira byabufuzi bino tujjukire bulungi nnyo Bobi Wine yali musajja mugagga ng'era akoze assets ez'amaanyi era eziwerako era nga zimumala okuwummula ne zimulabirira n'obukadde bwe bonna bonna. Ekyo kinjagala okutegeeza munnayuganda ali eyo nga tonnalowooza ku kintu kyonna kyonna kimanye nti nno omusajja yali mugagga n'okusinga ki ky'olowooza. Era alina buli kimu, yali yeeteekeddeteekedde. Singa si bizibu byammwe bannayuganda byamuyingirira singa ali mu life eyeeyagaza. Naye ekyewuunyisa ky'omuntu asaddaaka asacrificinga ku buli kimu ky'ayina. Abantu okubeera munnange mu bifo ebyo bwe mubalabamu baba basaddaase bingi, mwe muli obulamu, life, emikwano, destiny. Buli muntu yazaalibwa ng'ayina amagenda, ng'ayina ebiruubirira bye. Niyo ovanga ku muntu adaivatinga n'ava ku destiny ye, ku magenda ge, ku birooto bye by'abadde aluubirira. N'agamba waliwo abantu abeetaaga ottaasibwa. N'ayingira mu saddaaka eyo ne yeeresa ku buli kimu, ne yeeresa ebingi. N'agamba ngenda kulwanirira bannayuganda, ngenda kulwanirira ggwanga lyange. Ntegedde nti teri ayinza kunnwanirira oba kuteeka mu nkola oba kulwanirira bannansi nga nze bwe nnyinza okukikola. Naga sigenda atuma muntu mulala yenna kanneesitukire nga nze Robert Kyagulanyi Ssentamu ngende ku kifo ekyo kye njagala obbeeramu ekiyinza okumpa position okukyusa eggwanga. Kati yoyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasinga mu underestimatinga olw'endowooza zammwe eziri limitive. Olw'ensonga temumanyi bigendererwa bya musajja ono, temumanyi na biki byayinza okukola eggwanga singa afuna omukisa n'agihandolinga mu buhandolinzi n'eguba mwaka gumu. Temumanyi ki kyayinza okukola. Kati so abasinga mbalaba mu praising nnyo, muyina entiisa mitima gyammwe olw'abakulembeze abamazeeko ebbanga eddene nti bye basobola okuvuga eggwanga. Era mugamba oyo tasobola kufuga ggwanga, mulaba ono byakola tebisoboka kukolebwa muntu wa ku nsi. Nze kankubuulire
omuntu yenna ng'aweereddwa chance lwasobola okubanga okupuluvinga ekyo kyayinza okukola kyayinza nekyatayinza kale waba talisobola mumuweemu chance mulabe ki kyayinza okukolera eggwanga lyattu Uganda. Munansonyiwa tuukidde mu kuyomba naye ng'oli ku Yugi Update TV gwatannatweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Embeera omukulembeze gye yasuzeemu mugiraba. Era yayagadde obbalaga nti naye muntu wa bulijjo tebalina mugulumiza nnyo kuba bambuuzizza kino abantu bakitwale batya okusula. Naga nedda nange ndi mutambuze amu traveler. Ndi mutambuze ng'abantu abalala. Sina kugulumizibwa, sina kutwalibwa nga ali so special. Wano wetusuze wasulawo bantu. Kyekifo ekiriwo. Era we have to bear with the situation. Era nga gayita kiraba mu buzibu yadde. Kati mmwe abamulowoozeza nti nno ali bulungi, yasuze Serena, yasuze Busaabala. Bannaayi, ndowooza ebimu bye musaanidde okwekuba mu ttooki. Kale naye tuba tetutegeera. Abantu tetutegeerera mu stage y'emu. Naye okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira mu byabufuzi nga saa zino tukyalinayo abantu abatalinamutegeera, temulitegeera lubeerera. Mwe batategeera kigenda mu maaso temulitegeera ate mulizuukukira nga muli mu kufa. Ekyo nze kye ndowooza. Naye nga twebaza abantu b'omupakwaki okwaniriza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ate ne mumukuuma ne mumakinga sure nti n'omumukuumye ali safe. Era ngina bbaabwe ekibaddewo ku makya ku woteeri gye yasuzeeko musooke mubirabe mulabe essanyu okujaganya loyalty prestige gye baawadde omukulembeze. Kabonero ng'akalaga nti buli muntu kati yeetaaga enkyukakyuka ku ggwanga lye. Bannaaye buli muntu yeetaaga enkyukakyuka. Waliwo ebintu bye ntunuulira titugenda kwesigama nnyo ku bintu bye tulaba abalala bye baayitamu okuwamba obukulembeze. Newankubadde gavumenti ekisindiikiriza nnyo mu bantu kubanga yo kyerabanga lyekkuba erinza ogiyambako okulemera ku bukulembeze. Gavumenti eyagala mukwate mmundu mugende mu nsiko. Eyagala muteekewo akalulu k'okwekalakaasa mubeere violent nnyo mwonoona ebintu mukume emiriro. Gavumenti kyebaagaza era ye target mwebatwala lwa nsonga kyonna kyonna kyeyinza okukola abeesobola ofuna excuse nti yadde yeetaasa. Ebyo njagala mubitegeere oba munfuna. So saagala tugendere ku bikolwa by'abalala bye baayitamu okutwala obukulembeze. Njagala akalulu kano oba kye tuyita process vote ebeere ya mirembe. Naye protest vote twagala tugikole nga teriimu nkizo ewa bali mu buyinza mwagaanya kufuna excuse esobola batemula kubatta. Kikyo mukulembeze kyali mu kulwanako. Byonna byonna ebikolwa wange nti nno lwaki tavaayo n'aduumira abaana ne bajja ku makubo ne beekalakasa ne bakola biki ne bikola biki. Era gavumenti kyebaagaza. Twandibadde tukwata mmundu, twandibadde tutandika okukoleeza omuliro beebipiira mu makubo, abasinga balowooza y'engeri y'okwekalakaasaamu. Awo Museveni mu bintu bya violence oba omuwadde omwagaanyi oba omuwadde opportunity ey'okusimaakinga ey'okumenyaamenya nga ye excuse gy'atwala tebagenda munenya nti nabadde akola ki abadde atugumbula bannansi. Awajja kuba abayise bayeekera. So mwenna abalwanira enkyukakyuka tumakinge sure nti nno tuteekawo excuse eyo. Ate n'ekirala mulimu abaana nga bo tebalonda nga bagenda kulonda gusooka. Ndowooza strategy zaffe ezisinga twandibadde tuzeerekerayo. Ezimu ziyinza ottiisa abantu abamu oba bazadde b'abaana obutasindika abaana baabwe ku polling station kulonda. Strategy ezimu muzeerekereyo bazirabiraawo zijje nga surprise. Obaako munfunye bulungi. Munzikirize mbakomyawo oli ku Yugi Update TV
kusinza obango tuwuliriza watanatwengako subscribinga mlikinge musharinge video mbagala nnyo mweraba